بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واخلل عقدة من لساني يفقه قولي. baganda bange tukyali kunfaanana ey'omubaka alayhi salatu wassalam nga tunnagenda ku byafaayo byennyini omubaka alayhi salatu wassalam bye yakola era nga gwawuliriza twagala tukuzzeemu amaanyi era ekintu kino tukikwagazise era omanye ebyafaayo by'omubaka alayhi salatu wassalam ate era weeyongere okubiwuliriza. Olwaleero tugenda kwogera ku siira kyeki, ebyafaayo by'omubaka kyeki, ate era lwaki twalisomye siira oba lwaki twali muyize. Era twagala okulaba oba okutindiga olugendo olw'okutunula oba olw'okulingiza mu mbeera eyali oba embeera eyaliwo ng'obusiraamu tebunnajja. Tuteekateeka okukulaga nti abantu baawangala batya obusiraamu tebunnajja mu byamaguzi, mu byensula, mu byokwejjanjaba ne mu mbeera endala. Abakyala baayisibwanga batya ng'obusiraamu tebunnajja. Kino kikuwe ekifaananyi ekirungi nti omubaka bwe yajja waaliwo enkyukakyuka y'amaanyi, ate enkyukakyuka yonna yaliwo lwa bulungi. Kati nga situnnatandika mazaalibwa ga mubaka alayhi salatu wassalam, tuyina okunnyonnyola, n'olwekyo tutandikire ku kigambo siira. Siira kitegeeza ki? Kigambo kya mu Luwarabu, kiva mu kigambo saara yasiiru sayran, saara yasiiru sayran. Eyo ye masdar era kyekikolo era kitegeeza okutindiga olugendo oba okutambula olugendo. Kati ne kitegeeza nti ekigambo siira kiva mu kigambo ekitegeeza okutambula. Kati lwaki siira ayitibwa siira? Lwaki ebyafaayo by'omuntu biyitibwa siira? Kiba kitegeeza nti oli mu kutindiga lugendo olw'ebyafaayo by'oyo g'onyumyako. Amakulu obwera mu buwuufu bw'ebyafaayo by'oyo g'onyumyako. Kati bwe tuba twogera ku byafaayo by'omubaka alayhi salatu wassalam, tubeeranga abali mu lugendo lwe, tubeera mu buwuufu bwe, era y'ensonga lwaki kiyitibwa siira. Omubaka alayhi salatu wassalam bwe yamala okujja, abamanyi bonna ne bakyegattako ne bakiteekako n'essira eky'okukiyita siira, nga bakisukkulumya ku byafaayo ebirala byonna olw'ensonga y'omubaka alayhi salatu wassalam kye kitonde kyokka ekikyasinze ebitonde byonna ebyabadde ku nsi kuno. Ekyo ne kitegeeza nti teri mumanyi ayogera ku byafaayo bya mubaka alayhi salatu wassalam, oba kale teri mumanyi ayogera ku byafaayo eby'eddiini n'abiyingizaamu omubaka okuggyako ng'ategeeza siira. Kati tutandikira wa bwe tuba tutandika ebyafaayo by'omubaka alayhi salatu wassalam? Tutandikire wa? Tulina kutandikira ng'omubaka alayhi salatu wassalam tannazaalibwa. Era n'abo bonna abatunga ebitabo ebyogera ku byafaayo by'omubaka batandikira ku mbeera eyaliwo olw'okuganyulwamu n'okufunamu emigaso n'okufunamu enjawulo wakati w'embeera zino ebbiri. Omubaka alayhi salatu wassalam nga tannajja abantu baali beeyisa batya, ate era omubaka bwe yajja abantu beeyisa batya. Lwaki tusoma siira? Lwaki twali agadde okumanya siira? Lwaki tugenda mu kibiina? Lwaki tugula ebitabo? Lwaki twagala nnyo okusoma ku mubaka? Teweerabira nti bino ebyafaayo bituzimba ate ne bizimba n'eddiini yaffe. Wabula nga sinnagenda mu maaso, kambajjukize nti temwerabira ku subscribinga, ate ekyokubiri temwerabira kumpa thumbs up olw'okweyongerayo, ate era temwerabira the word okusaasaanya ekigambo kino. Lwaki? Lwakuba nti nno oyo aba akikoze agenda kufuna empeera, agenda kugabana ku mpeera, era nga nze bwe nkikola essaawa zino nti ngabana empeera, Allah ampa empeera zange. Kati gwe bw'oba owuliriza ogabana ku mpeera, bw'omala okuwuliriza waali agadde ne munno awulirizeeko, ate waali agadde n'okumpa ekigalo, ate era waali agadde n'okusubscribinga, obutambi obulala obujja buleme kukusuba. Ebintu byonna eby'eddiini tebikomaawo, era ezo empeera Allah tabaraka wa ta'ala ajja zikuwa. Ffenna tuganyulwe mu nsi muno ne ku akhira. Obulamu buno obw'ensi
ne ku akhira. Allah tabaraka wa ta'ala yatulagira okumanya omusajja ono sallallahu alaihi wasallam. Ne libanga tteeka tuyina okumanya omubaka, tuyina okumugoberera, tuyina okukola nga bwe yakola. Eryo tteeka era omuntu waba takimanyi ng'ebintu byakola mu Busiraamu si bya mubaka, kyekiseera okumanya nti mu Qur'ani mulimu kumpi ayati 50 nga gatulagira okutwala omubaka ng'ekintu ekikulu, okumutwala ng'ekyokulabirako. Bw'oba tomututte nga kyakulabirako, ani gw'oyagala okutwala ng'ekyokulabirako? Eby'omubaka bye yakola weebiri, edduwa ze yasoma weeziri, entambula ze yatambula weeziri, ennyambala gye yambala weeri, endya weeri, eŋŋenda gye yagenda mu kiigo weeri, entunula gye yatunula weeri, ensmayilinga weeri, enjogera weeri, ensinza weeri, enneebaka weeri, ennaaba weeri, wahatta n'ekisembayo okwegatta n'omukyala oba tukozesezza bwenkanya n'otwala eby'omusajja omulala n'obiwangaalirako okuggyako ng'ekyomubaka tekiriiwo, then kwata eky'omusajja omulala. Naye maadaama ebbanga likimala nga eky'omusajja eyaleeta eyakuleetera obubaka, then kiba kirungi okugoberera ekyo eky'omubaka alayhi salatu wassalaam, n'oleka kiri eky'omusajja oli, omusajja obusajja nga ggwe. Newankubadde omusajja oyo yali mumanyi naye tasinga mubaka, ate tajja musinga abadan, tajja kusinga najja naye abadan. Laqad kaana lakum, mu mazima muyina fi rasulillahi uswatun hasana, ekyokulabirako ekisinga obulungi, liman kaana yarju llaha, oyo yenna asuubira empeera okuva eri Allah tabaraka wa ta'ala, wal yawma al akhira, n'empeera enzijuvu ku lunaku lw'enkomerero, wa dhakara allaha kathira, ate n'atendereza Allah tabaraka wa ta'ala olutendereza olw'amaanyi. Era ebyafaayo by'omubaka alayhi salatu wassalaam okubisoma, kye tulina okukola mu bulamu bwaffe, tumwetaaga. Tetumwagala bwagazi wabula tumwetaaga. Wabaawo ekintu kye weegwanyiza ne wabaawo ekintu kye weetaaga. Kati omubaka tetumwagala bwagazi awamu n'ekyokuba ntumwagala wabula tumwetaaga mu bulamu bwaffe, kubanga omubaka bwabula mu bulamu bwaffe buba bufaafaganye bonna. Kati ekkoona lye tusooka okutunulamu, ekkoona ery'eddiini, enzikiriza, ensinza n'enzikiriza. Katonda tumusinza tutya? Tusinza tutya Katonda? Era ne tutunuulira ebyafaayo by'omubaka mu mpisa n'embeera ez'obuntu bulamu, mu bukwatampola n'obwetoowaze. Ne tutunuulira ebyafaayo by'omubaka mu bufuzi, yafuga atya, tuyina kufuga tutya? Tugenda mu kkoona eddala, yali atya ng'omusajja owawaka nga bba w'omukyala, yeeyisanga atya? Tujja kusangamu emigaso miyitirivu nnyo egiri mu bino ebyafaayo. Tekiina mutawaana ekkoona lyonna ly'oba okutte ng'otunuulira ebyafaayo bino oba ogenda kuganyulwa. Omugaso gwa Allah okutuma ababaka kwe kuba nti tuyina ekyokulabirako ekiramu. Era tusaba Allah tabaraka wa ta'ala atusaasire omubaka alayhi salatu wassalaam abeere nga ali mu bulamu bwaffe, nga tussa mubaka alayhi salatu wassalaam, nga tuloota mubaka alayhi salatu wassalaam, nga tulya ng'omubaka alayhi salatu wassalaam, nga tumulowooza abeere mu bulamu bwaffe ya Allah. Allah tumusaba ya Allah atuteeke mu abo abanaabeera fi suhbatihi, abanaanywesebwa n'omukono gwe ogwa ddyo, abanaabeera naye mu firdausi al-a'la. Allahumma taqabbal minna innaka anta as-sami'u al-'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka anta at-tawwab ar-rahim. wa salli Allahumma ala khayri khalqihi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.